Yes, alright. Yes, okay. Mugamba mutya mwina. Abalabi basineva za fenganzi kutoka from Uganda. This is King VJ. Achikutenera. Achifaba kule mpaka ateje chino okugwera. 12 Stars Universal Pictures JR Film Studios. Bona begaso amokubeera nga bakutusa ko cinema je tugenda okutandika nayo baaba. Eno mbaya mbede. Senga nekojja mikolo. Bano bakafulumu byeddagala. Si byaddagala kutimba mikolo bakafulumu kutimba emikolo egyenjawulo Geoffrey King Visuals nabo begasibwamu okubeera nga bakutusako ekyomulembe eno walaba ki walaba kali ke bayita ebbuba tukutusizaako nno kano ak'omulembe eyalabye kasinema akayitibwa obujulizi oba ekizibiti nawe oli wakabi subscribinga ku channel eno ogende buli olaba ekina Uganda osubscribinge JR Film Studios beba kutusaako kano 12 Stars Universal Pictures we tutandikidde muganda wange ngaliwo bwoya gwe basiibula yuno kabona kati kabona muna egenda okole pepi genda okole muna tulina okulya Christmas kamera ne editing byakoleddwako banafu abawulalla nja kudda baby nja lindako adisiude waliwo kembadesi abaje ara Film Studios baka produces chichate chokomakomawo choka bannange mbade choka nange kekade kakulesa olwo ako nana Silvio ogamba otya we bali kulaba miliyani n'abasigadde mwena mwe bali kulaba sitole ngogaseko n'olugero byawandikiddwa mwana mulezi Joseph Bera kakati omukulu kabona nga agenda sibula kotati sibula dadi omugambe bye agamba ekibubu kisibule dadi mvaako tata wako mautalita sweet mvaako anyway bye chakandange chakandange agenze kola ate munange tulye ka Christmas zani anayambala kagoye ka Christmas wagenda tukiranga ndi mujjo kakati ekyewuunyisa beera ng'osubscribinga nga bakulagaawo akade nako kakooneko omukazi ono omukazi wa kaboona bw'amala okusibula bbaawe sebo yagamba Waswa Muhammad akuzanyira nga kaboona Rose Megan ye mukyala we bano bonna bazanyi bazze batuzanyira businema bungi obuli ku channel Sentongo n'abasigadde bagenda kuweereza mukano Musimenta Winnie naye atakavuzeemu mukyala wa kaboona bw'amala omusiibula ekyewuunyisa yagamba alina gwagenda okukubira kano bakayita tonzita bambi kutoka from Uganda okalabira wa Oman, Saudi Arabia, Dubai, Qatar oba Abu Dhabi. Kakati mukyala wa kaboona ngadda munda nga akuba essimu. Halo mkwano. Anti munnange nze Kyenti nkulindiridde. Wasibyota. Ali wano ali ku simu n'omusajja omulala. Mkwano. Okimanyi nti kyayabise. Okimanyi nti nno kitwayagaliza embazzi. Kibuyaga asudde. Gugenze kukola ku kaboona. Gugenze gubadde gumalirivu nga sigulayikana kuba nti gwakudda mangu. Gugenze safari ebyabo obimanya nti katoloweza wiiki 2. Mbadde nsaba ojje. Tusoke tukikwasaganye kubanga buli munange wandeka bulooko. Buli wandeka bulooko. Abakyala. Kano kamu abakyala. Abatakomya kwendera mu bufumbo. Akonkogedde mpola kubanga bakimanyi bekikwatako mukimanyi abalabi baffe naye nga beera ng'osubscribinga ku channel eno gye ŋŋamba gye njogerako waliwo omukyala awe mutanambafu we bali kulaba sinema abannange omatira King Fiche oba obulabira ludda waawo bakanyanya simanyi kadi sebo mukyala wa kaboona ng'ali wano yeevulungulira ku buliri bw'omwami nga wakubira omusajja omulala dakiika 2 nze zenkwadde ng'otuuse siina gabeera wano ate munange nfe kyaka bannange ali mukujja gisuna adungu oba kati nkole ntya mwambalire kaliwa ali wano ne banayisi bayi lwaki abakazi temukkuta oba abamu baba baloga obutakkuta ati kiri wano nga kisoka kyetema speya njagala nsange ng'ebintu byonna biri ku display saagala jja atagambe mbwate simanyi nyambadde ebikumpulira lindako ali wano aleza empumi ayendera mu nnyumba y'omusajja kaboona subscribing okonene ku kadenga ebakulagaawo
eno channel nganzi kwosinzira okulaba sinema z'ebina Uganda gw'omulabye omupya kakasa nti akagambo subscribe wansawo kafuuse ka black bw'oba tokikoze okoze kikyamu ekyo tuwe komenti otubulire ekyolowooza bannaffe bano mu Uganda bagezaako nnyo okubeera nga batumalako ekiwuubaalo firimu bagituweereza bakakasa nti no tufuna essanyu bwe kiba kiganye wakiri bakitetenkanya kano ka firimu bannaffe bano bakazanya mu lockdown nga bw'omanya ebye Uganda bakakola mu lockdown nga tewali ntambula tewaliiwo ki nga mutuufu tewaliiwo na makamera ne bakozesa ebyangungu ebyaliwo yensonga lwaki okalanga kali bwe katyo naye nga katukanyumirwe era tugezeko kajjamu ebyokuyiga ate bannaffe bano tulina obba appreciatinganga nze nabagamba ata appreciatinga mulimu gwe Uganda abasaano bakolimirwa simbanyi kubanga bannaffe bafaayo ne baggalawo eggwanga nga siwali ntambula batwala wa oba wa kuzanya firimu bo basikala bagamba tujja zizanya oba tulina ki oba tulinya tujja zikwata ate tumujja ziraba kati munaffe yuno ali wano yeeyagala olaba engulu zokka ziringa zimiyini nze bali wano munaye agenda kwendera mu nyumba ya kaboona akonya obuzino obw'ekirogo kyekyo kamale okumulinda kamulinde bannange ekitiri kyonna akyazi ali wano kyokka mukazi mufumbo balina n'omwana wano ne kaboona kamale okutereeza yenga tatuuka abaali wano nawulira akonkona yeye I'm very sure yeye bannange lindako ne timi fast boop beep beep limalo fuke tutu tangamba munate olia ani akongola alo kongola no sanyuka kumbe Land Road ngazi kimyezi omwezi nalugula bannange ensanyisa okulaba ani gwayaniriza mumbwa yazze ngati mumbwa alina amaddu mangi agalatandikirawo kiki mpola byonna bibyo okakasa iye njagala obeeri wano bannange ennaku 2 sagala biri biwandika buloogo mumbwa awulira essanyu okamala kati mumbwa kyoka mundabe akyusa ebintu ebitali bibye ebintu ebyakaboona toba n'amaddu mumbwa byonna bibyo nse ndiwo ali wano empumi yonna eri wano egize eringa nsuuluulu mukyala wa kaboona munnange aleese omusajja mu nju ya kaboona bbaawe kino ekikolwa no sikiwagira abalabi ba firimu sikiwagira abalabe ka sinema akamanyiddwa ng'obujulizi oba ekizibiti munjulira subscribinga ku channel eno buli olaba ekina Uganda abeera ng'osubscribinga so ng'ate munnange gwe omulabi waffe omupya tukomentingeko tuwe komenti tumanye ki kyotulowooleza tumanye ki kyetuba twongeramu oba kyekiba kiganye bwabeera ng'olina kyoyizeemu era munnange tutegeeze kakati munnaffe bali wano obwangu mumbwa alina obwangu jangu mumbwa bannange adungu bagifunira sewe essaawa namba mumbwa nga munafu kaboona alina kyeyerabidde ewaka abadde alinyere takisi buno akomyewo kaboona ono baali wa olugi balugadde alayika yalugadde kati nga omanyi olugi luno lubaako ekinyolo munda ebweru ngaali okofulu kati ono yalowooza kirabika taliiwo agenze mu katale male okugenda ngire mwana wange bakati amuleseewa sagala mukazi azungirira n'abaana waliwo abasajja nga bakambwe ku baana baabwe nga bakambwe nno ddala nga kaboona ayingira mu nju mwebali agenda okuza amaaso lindako bannange yawuliranga n'amaanyi gamuwedde abadde akute wano mu nsonda waliwo engeri y'ensunsulubeeto ensunsulubeeto yino etundula eriiso eyo n'erikuulamu olabeeko na mayinja n'ensawo yamuva mu ngalo n'egwa kaboona kiki kyalabye ekyo ye kyatatugamba yawuliranga amaanyi gamuwedde ng'ayagala gakaaba n'awulira nga amaaso gamutwakadde nga n'entegetege zimufambye naye bannange awulira obujiji omanye obusungu okubanga bwennyini bwakunyizizza dda ye kaboona yafulamirako ne wansi kiki kyo ye kyalabye naye tatubuulira yawulira ng'ayagala kaaba ng'awulira amaaso gamuva gagize si yasala ebimemeya enviri zimulinga nkuku nkongole najja n'asooka afuna wano
yesigama naye batage naye mukama lwaki nazayoko n'eriiso alawo bakyala be kyaddala nga kyaddala lwaki mukama lwaki byonna bituuka ku nze baaba nanfumako n'ebweru kabona talina na busungu yawulira ng'obusungu bumulinnye paka mu ntumbwe naye bakako ne wansi nga sibikola ye waswa Muhammad oligiro ne muzi kabona yawulira nga afa ennaku yawulira nga afa obujiji yagamba abana firimu nno nyenyize tulina ku channel eno yennyini kwolabira eno beera ng'osubscribingako ne firimu ezo ozirabe kweziri wammanga awo n'okulayikinga nga bakulaga mu kafaananyi awo koona ku kigalo ekitunudde waggulu firimu osobola okuzikirirako ku channel nazo n'oziraba gwe munnange omulabi waffe omupya kaboona awulira amaanyi gamuwedde bannanga abakyala tubawasa ntubateeka ewaka nga twagala mukuuma ewaka so ate kugaba byawaka kati awulira babigabye adungu yange alyagenda ogisuna n'afulumako n'eno yalaze n'okwetoloola ennyumba muzigo wotukira gwetoloola nga n'amaanyi tolina mu ntumbwe kyobola abasajja abamu babatomerera mu nguudo n'owuli emmotoka yamutomedde yasaze talabayo aba alabayo naye obuzibu buli nti ekyamazima abaako ebinyiiziza ewaka yakutamawo n'awulira nga n'enviiri eziringa awulira yagazeekuulako kati ngende mu saluuni wa mangu wano ngende mu saluuni yadi najja abadde kyokka alina okugenda ku mulimu nga bw'omanyi munnange kyokka bibino bimusoberedde wano kano kugambye bakayita tonzitta oba ani gwe batta kyava avaayo eri erudda najja yeesulireyo mu ggeto ze bambi awulira ennaku emuluma okukabala muli yeevuma mukama lwaki yakwata ekuwonaamu omukazi oyo omusirusiru mu bonna bonna abali ku nsi n'asalawo mu oyo eno bagiyita tonzitta ekutuusiddwa kuba naffe aba Shafik Electronics kugabe bano balina phone accessories bakanika amasimu bakola buli kimu batulaga nno kyalabye yakuba obulaka galinga embuzi gye basazeeko omutwe abalengedde mu buliri abalengedde beebaase kireka basuje adungu eyange yegidi eyakadungu agisuje kale yawulira nga obusungu bumutta kyokka ali eno bali balina mu buliri beebase bapoyiseza tebamuwulirira obusungu bumwepikira eno yagala naye mutuufu nedda kino kisusse we kibadde kirina okukoma tugambe nekutuusiddwako aba Shafik Electronics basangibwawo kwa ajenda ekyali wajjala balina ba electricians abawayalinga ennyumba bakola phone repair olina simu kika ki nga yakufaako batunda n'amasimu aga buli kika balina ne phone accessories esimu genda ogigulire phone covers charger headsets n'ebisigadde bakola ne automatic gates like gate yo basobola ogifuula automatic ng'obeerawo beeze nononyiga akapeesa neyeggula Shafik Electronics bali ku 0702 09 43 nawe munnanga atali mu Uganda osobola okubakubirako n'otumiza omuntu okyoyagala kati yawulira ng'obusungu bujjudde najja muveeyo awulira obusungu bumujjudde obusungu bwamunyiiziza dda kyokka olujalese luggule tebadduse bano naye engato zino zireekaana kansooke nzijjemu njansoberera omuntu kyokka omukisa yadaagulina wali nga tebanaba nakugira nga bakyebase n'afuluma nadda mu kwenjeera munaakomawo najja nga bakyalimu nze gambye neeyamu okubeera nga mbamalako ekiwuubaalo obulamu bwo ne mbujjuza essanyu all the way from King Features Production tukutuusako ebyakabi eby'omulembe kansooke nzigalewo omanyi teri kintu kibi nnyo nga muzigo azin single room kubaako oluggi lumu ng'era bw'owulira single room kubaako oluggi lumu nga gyateekako wano n'ebigundi binyolo mpola njagala kati nfaafagane n'omuntu mumbwa yeebase mu buliri bwa kaboona ekisinga omulumu obuliri obwo yakabugula ngenda batta butsinze n'alengera ense enkoonolo ye obalaba bali mu buliri bwange beebase naba mumbwa ali eri akudde bakowukowu masunya adungu saawa namba kati ali wano
laba osoka n'otulira omusajja yeebase mu buliri bwe bakusinga ekiwago dduka osoka kudduka misinde n'afuna enkoonolo ngenda bikoonolamu amaaso agannyabu ngenda kubikoonolamu amaaso nze mbabuulira ye nkikooneseewa nfumite kifumite omanyi eyo nkoonolo najja atizire akube naye laki njasoona akawompo oli mumbwa gwe nina okwasa akawompo mumbwa gwe nina okwasa akawompo akyayiye ekyo bakolera takitegeera eno enkoonolo tejja kukola bw'obanga nno totanga ku muntu ekyo kiba kizibu kya kukola nasooka agizaawo najja eruuyi ero mumbwa I think I had some machinery in here kati oba musiru aleseeyo ekikkuba ennyo aleseeyo ekittirawo najjawo kino ekitta empola kubbe bukubi soke mukuba obulenge mbumenye alibeere nga takyasobola naye nedda kano kayinza obutakola akyanoonya ekyo bakola takitegeera naye lakisookera ku kino ekikazi kyange ekyamu naye nedda endasookera ku mumbwa mumbwa ali mu buli yeebase tamanyi omanyi agenda n'asi ekikazi kirina empummi ng'ensuuluulu kati eyo kikwetagisa okubeera nga nawe olina ensuuluulu okugibetenta najja atsogole wano alabe ninayokko ebintu byange nalina tereka munda wano obuzibu mumbwa ayinza okuba nga yeetawudde bunyumba n'abijjayo teri kintu kisinga kuba kibi nga singa olumu mpola tampulira aba New Trail Limited basangibwa ku 0705 488814 kuba essimu eyo kati wowulirira akalango kano 0705 488814 agenda basalako n'amagulu aba New Trail Limited benkugambye balunda snacks bagiya cookies n'emigaati n'ebisigadde bano boolaba products zaabwe zonna zibeeramu ensigo za doodo eziyamba omubiri gwe okubeera nga gubositingibwa agenda sala omuntu akabirizi njagala nsaziseewa kamusalimu ekiwato kino wala ngenda mwawulabo bibiri omuka naye batage obusungu bali bukunyizizaako n'obulyaga gwoyagala okwesala amasoke nesaleko omukono gusooke gugowalize banange batage olaba atunula ng'obusungu ye kaboona kati kaboona naye kati bano bakolera eki saba kikutere ku mukyala wange olaba batuuse okwebaka bwe batuukidde okwebaka kirabika awulira obusungu bumugijiira ne kaboona naye atulwisa oba omuntu omusala musale nawe firimu egwe vetukooyi firimu gye tulaba bagita tonzitta yawulira ennaku naye kakati bano ntegedde kyengenda obbakolera enkoonolo tejja kukola wano alinawo entambaala ye omanyi kaboona yali akola emirimu egy'enjawulo kakati entambaala eno bw'agiraba alina kye yayiiya kyali ki ng'ajjayo entambaala ye ng'ajja wano mugenda ne mukwana bakazi b'abandi nga gw'okwanira omukazi tomanyi akola mulimo ki ng'ajja wano ninawo anawo akacupa ke kalimu ki lindako mala okuyiwa wano ojja kukola kubanga nzijukira oli bw'akola alina kye yali abukozesa kyali ki ng'abuteeka wano erudda kati mukyala waali wano yeebase tamanyi njagala ono asooka amuteekeko wano soka owunyizeeko buwunyiza just katini ng'asooka ateeka ku mukyala we nga kachike kubuuka oyagala kubuuka ojja kukawunyako osaage bino nayo birina otulo omanyi teri kintu kizibu nga adongo kino kikyasaye kimumbwa akimanyi kimumbwa kino kyakukyalo nakyakiwunyizaako kyasikako gumu ebiri kigumu ebiri kakati amaze obanuusa abanuusiza kaki kano we bakakunuusa baba ne baba kuwaana kasinga ne kalifuumu kaki nga yeetika kino ekikyala kye muli wano tomanyi kyakujja wamwe nti wajja kufumba na kukuuma byewange kyokka ate oli mu kugaba byewange yitawo ng'amuleeta mu kanaabiro oba si mwasose kunaaba ogenda kunaaba nze kubuulira ng'amuleeta eno mu kanaabiro webake na wano kiraba olugongo olukiringa eryato biri wano bikola bukozi gundi sooka akiwa omumuze eno
awo yakimutamye naye muno ekyo ekikyala ki kale nga kwate kubo ng'asookaga kino kikolere ki ekitunula kiri mutulo kirabika bino kibirabanga kirooto akati gwe ntegedde kyengenda okukolera kakati ani addako kugambye aba Trailers Limited ku 0705 488814 bano bakola obuugi omuli ensigo za doodo bakola obuwunga obw'emmere akalo kasooli nga mulimu obuwunga bw'ebyennyanja byonna omwo bino nkugambye products zaabwe zonna ziyamba omubiri gwo gwalina omwana nga yakonziba oba alina omukyala ali olubuto genda mu supermarket zonna ezikuli okumpi ofune products z'abanafu aba Trailers Limited kakati ng'akulula kino ng'akijjawo jangu pitaako wano yitawo musiru gwe yitawo nga nakyakyetikka ng'akiteete no mu kanaabiro nga nakyakiyisaawo wano kino kimumbwa ng'akireeta wano mu kanaabiro naye kabona naye alayika musiru ebyaddala kubanga kati wano simanyi lwaki yemalira obudde n'okwekooya akigalise wano kimumbwa ng'akiteeka wano kireka kirina mu birooto wawadde osuna adungu yange weesaabadde kale ng'asooka ajja ng'abitunuulira ng'awulira ennaku kaakati gwe mukulu mujja kuntegeera mumbwa mugenda kuntegeera ogenda kumanya kaboona yaani ogenda nakuzuula ki ekyantuumisa kaboona kyengenda obbakola sebo olina kututu yange buli yange weesigamye kale wakunyinyonnyola ngenda bakola ki ng'asooka agira wano manyisa nga bwe zengenya gwe ngapangisa ennyumba eno tukyala beno bagita tonzita don't kill me full movie kutoka from Uganda bwe bali kuwagira sinema ze Uganda bannange yona gy'osinzira okalabira oli w'amaanyi nyeero oli wanjawulo kati ng'ajja wano mu bisawosawo mu bingoye wano sewo n'engoye enkyafu ziri wano omukazi fo ky'okuzoza sebo yaze mukugira waneeno bagenda kusuna adungu kale ndizoke mulageko ng'asooka ajja asooka amulageko kyekyamuyisa kaboona leero omukyala we ndowooza lwagenda okitegeera agenda ategeera ki ekiyisa ono kaboona ng'asooka ajja yeepika nno okuva obwedda yeepikidde saa kumpi namba bw'oyajja ey'emiguwa kaboona owaffe yasoose n'ayagala obbasekula enkoonolo wabula n'alowoozaamu n'agamba nedda n'ajjayo emiguwa wano kati ngenda kubasiba ngenda kusooka mbakabi mulyoke muntegeere mulina okunyinyonyola olwaleero Miriam ogamba otya oli wakabi nnyo mu kwekkanya sinema zino waliwo omukulu gwe bayita Skavite Moshi naawe okikwasaganya Nana Silvia n'abasigalidde mwena abalaba ebina Uganda buli omu wosinziira nkutumidde Black Musa naawe oli wakabi nno oli wakabi nnyo Ghost nawe bale kikwasaganya omukulu gwe bayita Ghost ne ttiimu yo yonna mwe bale kifa bakulente baawo Nakabugo Habiba naye we bali kulaba Princess Rachel najjuuko Faika Faika we bali kulaba kaboona munanga akyali mukabada alinga mmese siba no wano ayagala kubatta nga abasibye nga tebawulira Mukasa Justin Kirabo Sala Princess Rachel nakutumidde dda mwe bali kwekkanya abakalize alinga akalize embuzi in fact zino sina mbuzi alinga asibye enva laba mumbwa teyenyeenya kyokka akyazirise bamunuusizza ali wano tasobola okwenyeenya omanyi kaboona emirimu gyakola nga bwe tulabye tuuluzi zalina mu nju birimu okukuba amayinja okukola biki emirimu egyetaaga omuntu nga tufa abaako ebintu ku mutwe ng'asooka ajjayo ne ku muti wana asooka agukomonta wano gawulire jjajja gawulire yahe awulira obusungu buganya okulinnya kati abunoonya mu ssada ng'asooka afuwamuko wano katiriire anoonya busungu waliwo abantu abamu nga kituufu tebalina busungu Sumayi abangi bassa nawe we bali kulaba mukwano Nambozo Aida ate gwe oli wankizo oli wakabi nnyo mu balabi Jamila Nano Pretty Jane oba nabulya kati sebo mumbwa
adde engulu agenda okudda engulu kiki gwe onsibidde kigge ani onansi nindako manyo soka nojjukira ndino oli mu nnyumba y'omusajja baaba sinze neereesa aganyabo omukyala we yampise mbadde nze kanika masanyalaze ki tonkuba no leka nkunnyonnyola amasanyalaze gadde gafudde omukyala wo nampita bambi omanye weegayirira ne oba olina ekifuba ekyenkanawa weegayirira ng'oli ku miguwa agya omusajja akuli maaso akubye omuti guno gutuuse n'okugwa gweddewo toyongerako omuti mulala bambi omuti omulala gujja kutuma okunzita omuti omulala gujja kutuma okola ekibi ki awulira obusungu omuti omulala bw'ogwongerako aganyabo ogenda kukola ekintu ekibi ekyokunzita nkwegayiridde toyongerako muti nkwegayiridde ono awulira obujiji awulira obusungu mu mpu najjayo kano yagaledde okukaba kubisa bamenya obulenge ne bigaana Joseph Bera webale tuweereza kati ng'abagamba kakati ssebo olwaleero olwo ye mukazi gwogenda osembako gwogenda osembayo ye mukazi gwogenda osembayo okwendako ku bakyala b'abandi ng'akwata akagaana awo tonkuba bambi nkwegayiridde naye dda ssebo mbale njagala bambi osabe essaala y'esemba kubanga tugenda mu mwezi gwa kwenenya engeri gye tuli mu mwezi oba okugenda mu mwezi ogw'okwenenya ng'ajjayo tuluzi zonna ng'aziteeka wano asooka yekyanga wano mpulira njagala nku ono kabona naye aleka si wakutta muntu Hasifa bali kulaba Tahiya Nahiya Sharifa naye bwe bali kulaba nkugambe togera kuddamu kwenda ono yasembi lwaki tonneebaza okuba nga nkuwonyiza kino ajeyo ne boose esala kati ngenda kukukuba njagala olondeko ku ebyo nkutisa eki tewali bambi oba olonoonya empiso onoonya empiso ko nga tekuli mpiso yandibadde nnyangu omanye omusajja okugyayo tulubo ampulira kabunguluze n'omukyala aze engulu gwe ng'onsibye laavu kyene ensibisa oli musiru gwe tolaba nti bawalayika yatusibye aliwa kikaze kinamulaba kirowooza Saalongo kabona Saalongo tamuzaaliranga balongo atandise omuyita amanya Saalongo kabona tompita Saalongo mpola amasanyalaze gadde gafudde ababuuza amasanyalaze ki babuuza ga mu nnyumba ogenda kakasambo tebayinira mu maka g'amasajja teekawo enjala njagala nsooke nkukonolemu enjala lumu ku lumu nedda tozikonola nga ndaba kabona yataama ayagala kumukuulamu njala mama nyabo ono awuli atakyalira omutima baali bakukonyeeko ne bakusokolamu olwalanga olaba obulenge nabufyotola obulenge nabufyotola Nicholas Niko naye we bali kulaba ashaba bane mwena mwebale daba ono bamujjemu obulugundi sagala laba yonze amanyi nange mbitya mumbwa kye baamukola mumbwa baamusange mumbwa kabona yataama nkugambye oyo gw'osembyeyo okwagala siwali mulala kikyabadde ategeeza okoze bubi tewandisogede ku vivi bamukonya amavivi gonna bagayiyo bagani alwa naatiirika kasaayi okoze bubi kabona tewandibadde ggwe wandisose n'onsumulula kale n'okuba nga onsumuludde kibi nnyo okufa nga nsibiddwa kumbe obwala bwongera bufooto kakali baali bakonyeeko amaviivi ne balyoka badda ku bwala kyokka obwandisoose bwasembezaayo omusaalo naye mutemu butemu ebigambo nja kukwasa nkubi ate oyongera kummanyiira nanga munaye nabadde mpitawo mukyala wo nampita mbw amasanyalaze gafugagize nange nenzijandire naye tewandituusizaako ekyo nkwegayire kabona beera omusajja ow'obuvunaanyizibwa atatta bantu omusajja atatta bantu ekyaddako yeegayirira yeetonda ku kino
atandise okunyumya stories zonna eza buli kkala. Ono ye saagala biwulira bayinza okuba badda ku nze tebannamukulamu wadde akaala akannaswi naye ali wali mu nsonda atintima ono n'amuwaayiriza akuyize yakuyise ku kkubo okakase yakuyise bakuŋŋamba dda kisajja gwe baddaage yamubba bannange olimba nolimba sinze yakuyise ku kkubo sinze nakuyise atandise okuwaayiriza omulambo gwe nnyabo Salongo mpola mpola salongo mpola salongo si kirungi kutta muntu agenda mu Krismasi salongo agenda kwewaayiriza salongo tokuba nnyo salongo towandikubye tokuba salongo badde kiye yakabba n'akacapa saagala yakutulira ddala akasingo kano omukyala alaba ziitire ne yeefiisaamu kaawo naye nga ssebo omusajja obusungu bwe bumukozesa kino kyonna banaye nammwe mulina engeri gye mutusindiikiriza okukola ebintu bye tutandikoze omusajja akusitudde akutadde mu maka akulabiridde akufaako n'otandika kwendera mu nnyumba ye oba omusuubira kukola kidala oba omusuubira kukola ki kaboona ssebo naye yataama kaboona naye muntu mumusaasira alina omusaayi lwakuba nti munnange ebiseera ebisinga obusungu naye buba buyitiridde butya toteekeddwa kukola kintu kiyinza kuviiramu kwenenya kaboona naye yatandika okugira wano n'agaŋŋaŋŋala nga buli atandise okwenenya bambi ku ekyo kye yali akoze essaawa eyo agamba atya mukulu gositi entebe awo weebale kwekanya sinema za King VJ agamba atya Maureen Logos ani oyo naye weebale kulaba kati no ng'awulira akonkona wano ate nga nesiiza akasaayi awo n'omutima gutandika okukuba first of all olina ku mirambo mu nju ani akonkona ye ekyebuuzibwa akaana ke bakataddewa kati kumbe waliwo eyazze yuno ate gwe kiki ono ng'ayingira bannange musiru kirize bwe kibadde kikyazizza nnyindo ndaalo nja kukunyiga saagala bagenda kunkolako lugambo tonzita gye tubadde tulaba eriko n'ekitundu ekyokubiri ekyewuunyisa era saawa olina kigenda kuba kifuluma mu King VJ's production kikutuusibweko bulambalamba obeere ng'osobola okukyekkaanya mwebali kulaba mwebali kubeera nga musubscribinga kugambe gwe atannakikola beera ng'okikola kati osobole okubeera ng'onyumirwa firimu zonna eziba zizzeeko mu kaseera nga tosobodde kufuna linki Rosemel ogamba otya saidi awo naye weebali kulaba kinayo omukulu Masavu Jero n'abasigadde obungi mwena mwebali kulaba Habiba n'akabuugo naye weebali kubeera ng'olaba sinema eza King VJ Sere erukindu naawe oli mulabi mulungi Miria waliwo Kasule Deko erugazi naawe oli mulabi wa gundi nnyo Mukasa Justine Nakatabazi Afua Namudu Margaret n'abasigadde mwena mwebale kulaba mu commenting buli omu ambuulire gy'alabira gy'asinzira okulaba tubeere nga tubatumirako mu sinema ezigenda okuddirira abankumire Merry Christmas and Happy New Year nga n'akayimba ekababisabisa anti wano wenyini we wava eddekende lya buli kimu tukuleetera okufiiringa ng'ali ewaka newankubadde ng'oli toli Uganda oba oli Uganda oba toli Uganda naye tukuleetera okufiiringa ng'ali ewaka nga tukutuusako sinema ezikoleddwa ewaka waffe wano wenyini obanga tonjagala ngamba osinga bwe nkwagala nga tekwetonjagala obanga tonjagala mama wabana sirimbo ntamye mama wabana sirimbo susei nebyokola sirimba bitamye mama wabana sirimbo susei nebyokola sirimba bitamye kera kumajane ngenda kuyiyize nga kyefa obeera obulungi nebyenkola naye kwe tobiraba
byebikola mutufu tobifako ddala kiki kyoyagala bw'obanga tonjagala ŋŋamba osinga bwe nkwagala nga tekwe tonjagala bw'obanga tonjagala ŋŋamba okusinga lwembeerawo malumwa kankute ebyokola ebyo si bya buntu onswaziza nnyo bino byonsasudde webalema kankute banasirimba osuse mama wabanasirimba ontamye mama wabanasirimba osuse nebyokola sirimba bitamye mama wabanasirimba osuse nebyokola sirimba bitamye wokera n'ofuluma ennyumba okomawo z'oyagala nze mukyala nenkugulira nsikulimba ebintu byo byantama njamu ezo sikati zezo nze nkuwe empale zange fuuka omukyalo fuuka omwami ompase abantu baŋŋambanga naye nze ŋŋambakana kumbe nga zaali malayika zange ntoyina nasonyi mu nyumba yange mulenda abasajjaho n'abaana bange nga balaba ebyo nze nfudde nali nzeera sikisuubira yayayaya mama wabanasirimba osuse mama wabanasirimba ontamye mama wabanasirimba osuse nebyokola sirimba bitamye mama wabanasirimba osuse nebyokola sirimba bitamye kano ke kasembo mpulira oba lubale yemube nze nkimanye n'abaana si bange kubanga bino bintabudde nze omusaayi ali gwange kubeera musaayi kubanga si gwange ogwo sibeera nagwo era ogende nabo seetaaga kulondola. Yes, alright. Yes, okay. Oh no. Yali wawerodingi niyo ayagala nnyo enzige amasannyalaze gaamukuba eno egenda kuba nsufu nno nnyo evudde wa producer Mugaya Faizo bagiyita akasoobo ka neighbor nga neighbor asoobye nga batugamba Mugaya Faizo akutuusaako laba amaddu essanyu mama laba obwenzi kikyebukola kyakanaki mama ate kino nga kyamyuka bulala kino nga kyamyuka so nga ate batulaga nti mu nsi muno mulimu n'abalina omukwano ogwannamaddala era nze nkimanyi nti munange okwagala gubeera mutima maama bw'agamba so nga ate si kye kyokka waliwo n'okukyayibwa gulabe ani gwegulira kasoda n'omutwala process by process ogambye eki siruwaliramu muli waliwo n'abakuba empi eno nga ntaamu obwenzi mukyalawo ng'akusanze okola ate tewali eno bagiyita akasoobo ka neighbor muganda wange sinema ensufu bwe ziti tetukyalina walala wazirabira okugyako n'abagwa olw'okuba kyokka nange olobedde ku ki bannange olubuto olwo abagenda kufuuyira nzige endala olubuto lunnuma nnyo olumukyalo oluvaawo ng'asooba akasoobo ka neighbor sinema nsufu nnyo nno kamala laba akasoobo kino kye bayita okusoobereza kiki ekituukawo nga bakukwatidde maama nyabo eno ato amukubye enzito eno evudde wa director Katerega Media yo TV kwokka downloadinga yo TV channel app awolondewo Kibanda Express okulaba binna Uganda ebinyuma ku simu yo ku nnusu 10 lwokka okumala essaawa 24
ebyewunya kibanda express ekutuusibwako aba Palwood yo TV nga bali wamu ne Everywhere you go, MTN. Yes, okay, it's a trend of stuff film production. Ya tugenda maaso katandike eigo firimu zikatondo nyo katsoka tulengere kalango kano 210 na guno tewakyali lwali lwonna eno nayo tugireeta okuva mu trend of stuff film production. Olowooza gwasoose okuzaala tukyalengera kalango kayo kakati ono gwe balangira olubuto naffe ono agamba naye baali balabye kuba embuto emirembe engalo ye mugga ya Faizo origino ne muze kasitoba nga walaba kimyanso eno toyina gisubwa tukyalengera kalango kayo katono nnyo mbiri go ya basi firimu ya mugga ya Faizo era nga producer waayo waliwo yafuna olubuto n'akudaalira banna abatazaala olubuto olufuna naye luyinza okuyita mu nnyindo ngamba nga luzaalwa eno tugenda gikuleetera bagiyita balimisa mizimu wali olabyeko gye balimisa emizimu omuntu gwoziise wali egyagenda ku lubimbi ng'ali ku katala bana abantu bagwe ono siye kasanke wanje ono mukazi we yali amanyi nti yafa mu kuzaala kumbe we yafa olwo gye baamutwala akolanga mu cuba ali eri akolanga banange abantu abamu balowooza nti bafa baba tebafanga wali gye balimanga abasibe firimu yino ng'oyagala okinyonyoke waliwo gye balimanga abasibe kiki ekiri wano ndabye asamba akagene naye ate kundi nga lifeenya kino kirabye otya ani alimisa abafumbo ku kyalo kuno gwe twagala muvi kale bagambye 210 na guno eno togisubwa balimisa mizimu obadde owulira biwulire birabe mu firimu eno ojja ku kinyonyoko kigwenyalwe lwaki abafu be balima ani alina kinyonyola mu mutwale babe kinyonyola teekaawo ate bafa bali mbuto Senda kutegeza firimu zonna ez'ebina Uganda kano sono zetuusako ku yo TV firimu ogigula nusu 10 tewaba data downloadinga yo TV channel app awolondewo kibanda express okulaba binna Uganda ebinyuma ku simu yo ku nusu 10 lwokka okumala essaawa 24 kibanda express ekutuusibwako aba Palwood yo TV nga bali wamu ne Everywhere you go, MTN. Yes, okay, tugende maaso katsoke tulengere kalango kayo katono movie ono coming soon kakati kino kyo kimyanso okubba ku kitundu kino ekyalo tekibbika tekikwatibwako tekitogwatogwa tekirumbibwa tekuba mubbi abadde yali nkolokolo firimu yino bagiyita kimyanso matundiro ga firimu mu ggwanga woba ogijja abantu balogo laddu yeekunona yemoolera ku nkolokolo kiri ekyalo tebakibbako gwe fenne gw'olya wamuguze ate fenolira buli mubbi laddu yeekunona ani alina laddu kwa nini yameleta laddu kama yenepeleka muntu kabisa kama unaiba etalipa wewe ngwara efirimu yino eri ku coming soon ulire mpi va mu bubbi dda mu bwerufu ogenda okuva mu bubbi okuyingira obwerufu okimanyi nti obubbi buleetera omuntu mugga ya Faizo nagambye tuloye mu sinema nyingi Mwanja Stephen lutakome tone kayanja gwe ngonyirira dula gwe wesiga bizigo ki ng'ebibyo yino jajja kiki nawe olemwa siddayo
bamuwanise mubire bubbi buleesa obuzibu bano ne chief amayembe gavuddewa kikya kiri ku kyalo kuliko ki banjagaza ki kati omulugu super downloadinga yo TV channel app awolondewo Kibanda Express okulaba binnayuganda ebinyuma ku simu yo ku nnusu lukumi lwokka okumala essaawa 24. Kibanda Express ekituusibwako aba Palwood yo TV nga bali wamu ne Everywhere you go, MTN. yensoko okuva mu 12 Star Pictures Universal kakati batuusizaako firimu endala yino Rainbow Umbrella ne Blast Studios bakuletedde firimu ey'omulembe yino ono yali komando naye nga tanyola ba Vietnam naye kasitoba ne tutu kyangu ekikoligo kyamukeera bukeezi omusajja ono yali leepa mu myaka gye egy'obuvubuka ne mu bukulu nga bagusiru guno bamujjukira yali leepa nga buli muwala omutanyirira ku kyalo teri kimalamu nga maanyi okubanga wali olepingiddwako gwenga omukyala mu myaka gye egy'obuwala naye nojja nojja weewuunya ng'omusajja yakulepinga mu buto ate nga gwe wafumbirwa kati muba muzadde kiki ekyo tukyalengero kimanyonyerera mama wange bazaala ekiŋwerere kati ekiŋwerere okwononya mama ku kyalo kiri mu kutagala butagazi kiri leeta zempa kipya gali ekiŋwerere seba akazeeke ne mbutera abadde ayagala kwejjukanya yali leepa ne mu bukulu leepa efiri bagiyita ekikolimo ky'ekika jambi yatandika ddi omusayi teguzaawa agenda kufaya kati ekiŋwerere downloadinga yo TV channel app awolondewo Kibanda Express okulaba binnayuganda ebinyuma ku simu yo ku nnusu lukumi lwokka okumala essaawa 24. Kibanda Express ekituusibwako aba Palwood yo TV nga bali wamu ne Everywhere you go, MTN.